Zibadde zaakawera ssaawa nnya ez'enkya Omusumba Kayanja n'atuuka ku kkooti eya Mwanga Road gy'abadde azze okuwa obujulizi mu musango gw'avunaana abavubuka abamulumiriza okubasiyaga. Ekyenjawulo ku luno Kayanja kyakoze kwe kujja ne mukyala we Jessica Kayanja okukakasa abantu nti teyeenyigira mu bisiyaga wabula musajja mufumbo agoberera amateeka ag'ekkanisa n'eddiini gy'akkiririzaamu kw'ossa obuwangwa bwe. Kayanja luyingidde kkooti ne yeesogerawo akaguli bwe batyo ne batandika okumusoya ebibuuzo. Omulamuzi wa kkooti ya Mwanga Adamu Byalugaba yasoose okusoyasoya Omusumba Kayanja ebibuuzo era ng'abadde ayagala munnyonnyole ensonga lwaki buli ayogera ku bisiyaga akoona ku linnya lya Kayanja. Ekimala eri abantu abalowooza nti buli lwe baagala okubaako kye bakola bwe banaatandike naye obunafu butera kubeera mu kkooti. Ebibonerezo bwe baawa abazzi b'emisango tebitangira abantu balala kye baba bakola. So okubadde okusaba kwange eri omulamuzi musabye nti ku mulundi guno abawawabirwa bebanga babasanze nga gubasse mu vi ekibonerezo kye babawa kibe nga kijja kutangira abalala obutakola. Ekiruma ennyo nti abaana bano baali bavuddeyo nga bavuddemu abali bakuba abantu abanywa enjaga bakola ki nga bavuddemu naye oli okuba nti alina ebigendererwa bye n'abanoonya mayiro 265 nkolagana ki gy'oba olina nabo si bakozi bo tebabeera wuwo tebakunoonya. Kayanja abadde omukakkamu ategeezezza kkooti nti tasiyaganga ku muntu yenna wabula waliwo abalina ekigendererwa eky'okumwonoonera erinnya y'ensonga lwaki buli kaseera bavaayo ne bamulumiriza nti asiyaga abavubuka. Kyokka ku kkooti wabaddeyo n'abantu abava mu bitundu eby'Ekiryandongo awali faamu ya Kayanja abavuddeyo nga baagala okulumiriza abavubuka bano nti bakozi ba bikolobero nti kubanga n'ekiseera baabeerera ku faamu ya Kayanja beenyigiranga mu bubbi. Atembera kyemano kiri yampungula oyo Mwamaligani yajanga akola ku faamu ya Kayanja Pastor Kayanja n'abo abalenzi abaana abo bayisa bubi ng'omugamba geti nga zivaayo nga zigenda kuli ennimiro bajja bakuba abantu naze baageza kunkwata taayi nga bagala kunkuba nigamba banange kiki nibagamba musazi mwayisa ezo zibi nnyo omuntu baripootinga wange bajja ne baripootinga wange oyo bagala kuba bajja nekibooko kiraba twamanyi kikyemaani twamanya ani ate bali batambula n'embuuni nibagamba nange mu kyalo zino embuuni zirina kubeera mu faamu naye batambula nazo paka mu senta oba bano bagenda nakisekola nokubayo abantu kale embeera zaabwe si nnungi ga mazima balina obuvuyo bungi. The matter was around April 2021. I was attacked by two hooligans. One Rabibu Khalifa and another one Hooligan Sentongo. That was during lockdown. So they came and found me at my shop. When they came, it was around 10 p.m. They wanted a drink, but I told them this is lockdown and I've already closed. So they wanted to force their way inside. In the course of that, they started fighting me. They fought me and pushed me on the door, and the door is a glass door. It cut me, you can see even the injury here. So luckily enough, I was with my friend here, this one here, one of Kenya. In the struggle, they sprayed me with a red pepper of Uganda police to bear the word Uganda police. So I was helped by my friends who came around, and we followed them, we called the police.